Enzerwa nga Charles nga nesimbyewo nga chairman w'ekyalo kya Namonjolo East. Kwezi ekyalo kya Namonjolo East ku ssaawa ya leero tuli mu kabinkano ka byabufuzi era nga kampeyini zatandika dda era tuli mu kampeyini nenebaza abakulu betambudde nabo n'abampagira bonna okubanga bakakkamu newankubadde nga saidi yange babadde balina ebigambo ebisoomooza nga boogera ku nsonga z'abantu obukulembeze obuludde mu buyinza naye nga ate bulina kyebukoze era singa bali tebulina kyebukoze baali badde tebeetaba oba nga tebasikirizibwa kujja kuvuganya naye nebaza gavumenti eno olwokuba yateekawo okulonda kuno nsaba abantu abalonzi benyigire mu kulonda ku LC1 balonde omuntu oyo gwe balaba nga wa mugaso nga wansusso nga asukkulumye gwe baali badde balina okulonda ogw'obukulembeze okutwala ekyalo kyabwe era bwensabira nze nga Lwanga abadde chairman w'omuluka guno mbadde mpereza ebyalo 7 kati ngenda kuweereza ekyalo kya Namonjolo East kyenkakasiza ddala nti kibaddemu kitegeera kusengera ddala ku nsonga za security mbaddewo nga tubadde n'abavubuka abaagala okukola eggaali naye nayimirira ku magulu gange abiri nembatuuza nembagamba mu kukola eggaali ofunamu ki ekintu ekyatuleeta so sikola ggaali so sikukola biguruupu kubba abantu twajja kukola twakkiriziganya nti bakole emirimu gye balaba nga ogisobola onoosobola okufunamu 1000 omutwalo gw'osobola okulabira abantu bo n'abantu boolese ewaka oba n'ekika ky'okusingira ddala oba n'eggwanga lina okutwalira wamu mpozi abatuuze b'ekyalo kino bakakasa nti twafunye enkumbi era essaawa yonna enkumbi zigenda kutuuka tebali tukola lisiti y'abantu abagenda okufuna enkumbi mu nnaku lumu oba 2 lijja kubanga enkumbi zituuse naye tusaba abantu abasooka okufuna enkumbi batuyambe baleme kwewandiisa kubanga waliwo obwetaavu bw'abantu abalala abatafuna nkumbi ate nabo bazifune bazikozese bulungi kubanga enkumbi zituyambako mu bintu bingi nga okukola bulungi bwansi okulima emmere gye tulina okukogola emyala n'ensonga endala enkumbi tusobola okukozesa enkumbi eyo kozi n'ekirala era minisitule ya health yatuwa obutimba tenaba tukakasa lunaku ki tulinda etulagire oba okuleeta abantu abanaawandiisa abantu baffe okubagabira obutimba naye era nja kusaba bwe mbanga muli abantu 2 toteekawo bantu 8 kubanga obutimba bwotwala munno bwe yali badde akola ki tuleme kukozesa advantage eyo nti wandiika abantu 8 ng'ate olina abantu 2 omukisa gw'abantu abalala ogutwale ekintu ekiyinza okuzingamya enteekateeka ya gavumenti oba okugaba obutimba abasukka 4 5 n'ekituufu tukkirize mu kisanja kyange bwe naaba mpeereddwa omukisa abatuuze b'e Namonjolo njagezaako okulaba nga tufunira abantu emirimu okusingira ddala bawandiikira amabaluwa okugenda okufuna emirimu n'ekirala njagala nnyo omuntu gwe tuwa ebbaluwa ng'atuukiridde kubanga omuntu ava gy'avudde ng'azizza emisango mukozi wa bikolobero n'atwerimbikamu n'akola ekiguruupu nalibadde nsaba senga tuba tukkiriziganyizza abantu buli muntu gy'ava ng'ajja ku kitundu kyaffe ky'osooka okumugamba teekamu ebbaluwa gy'ova ebbaluwa ejja tuyambako okukakasa nti omuntu azze mu kitundu kyaffe asenze mu kitundu kyaffe muntu mulungi naffe tujja kukwanguyira okumukakasa nga abakulembeze nti omuntu gwe tuwadde ebbaluwa ogenda okukola omulimu muntu mulungi era nsaba gwe omuvubuka ali ku kyalo nga tokola sooka nawe weebuuze emmere gy'oba oli oba ogijjawa ozze ku kyalo tokola olina okulya olina okuteekako eya tayimu olina okuteekako data olina okubaamu nasente ezigula soda badde mbasaba abavubuka mwenna ekigambo ky'okukola kigambo kikulu nnyo okukola kigasa gwe ng'omuntu oba okisooka ddala weekolerera okukolera abantu bo ate n'okukolera eggwanga okulaba nga tulikulaakulanye y'abasentebe be boogeddeko abadde batunda amataka emirundi 2 kozi tubadde tetukirina wano mu Namonjolo mbadde chairman ow'omuluka olumu ng'ensonga ez'ebibanja zitera okujja mu ofisi yange
naye nze ensonga yange ku nsonga y'enguzi oba y'abatunda amataka bakubiriza ekisokera ddala ani agula ettaka oligula kwani ani amujuliziiwo mu nsonga y'ebibanja n'ettaka kyolina okukola n'okusooka okutegeera ani nanyini kifo ekyo ekyokubiri bw'oba ogula walina okubeera waani ekyokusatu weebuuze ku bakulembeze ekibanja kino kyani kyali kyani ono yakifuna atya endagaano kwe yagulira eriwa abantu abasinga yo olujja olw'okuba afunye ssente bazifunye mu kibiina oba yatunze ettaka lye ekasita omugamba nga ettaka lya layisi tabuuza olero lyasobola n'omugamba nti tujja kugenda oluvannyuma ewa kiyamaani ng'omazeeyo kyekintu kikyambadde mbasaba basibo ne banyabo oba ogula ettaka oba ekibanja gendako ewa omukulembeze gendako ewa neiba w'ekibanja ekyo mubuuze wano waani wengula batuufu kubanga neiba bw'atabeerawo ajja kuba wakusasula ettaka ng'agamba nti ate wasasudde wayingidde mu kibanja kyange fuuti bweziti badde nsaba tunaba tukoze ebintu bwe bityo kijja kuba kitwanguyira okutereeza ensonga eyo mu lubereberye ku nkomerero tuleme kukola nsobi. Abalonzi ba Namawojjolo East, Namawojjolo Katale twazoninze Namawojjolo East, twazoninze Katale zone, Kisenyi zone, tebajjanga eri tebajjanga Margaret zone pozi ne wano mukulu Kato Edward Nsimbe mwenna mbakoola ennaku z'omwezi 28 tugenda kubeera wali ku Islamic mujje mulonde era mbakakasa nti erinnya lye bantuumye erya campaign bampise Lwanga Kyuma era abantu bakakasizza nti ndi Kyuma nja kukola nga Kyuma kubanga mbadde nkola obutaweera okulaba nga ekyalo kyaffe tukitebenkeza mbasaba ennaku z'omwezi ezo mujje mulonde Lwanga Kyuma Lwanga Charles nga ssentebe wammwe agenda okubaweereza emyaka 5 n'obwesimbu ate nga amazima n'obukozi saidi yange.